nga bayita ku mutimbagano abantu ab'enjawulo bavaayo ne bategeeza nga bwebagenda okwekalakaasa olunaku olw'enkya bolekere paalamenti nga bawakanya enguzi gye bagamba essuse mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kati Bannadiini nga bayita mu kibiina ekigatta enzikiriza ki Interreligious Council of Uganda bategeezezza nga bwe waliwo ebibiina by'abavubuka abavaayo ne babasaba okwenyigira mu kwekalakaasa okutegekeddwa. Era ekiseera ekyo ne tubawandiikira nga tubasaba nti bajje wano tusobole okuba nga twogera nabo tweyongere okutegeera ensonga zaabwe. Wabula bano bakkiriza nga bwe waliwo abatali bumativu n'ebyo ebigenda mu maaso mu gwanga. Byafaayo n'ebyo bye tuzze tuyitamu ng'eggwanga bitulagira ddala obutuufu nti ddala waliyo abamu ku ffe abalina embeera ez'obutali bumativu mu bintu ebikulu ennyo nga bwe bisalibwawo mu ggwanga lyaffe, ate ng'ekyo kyennyini ensibuko y'okukulaakulanya eggwanga lyaffe. As religious leaders in this country, we have been feeling these pains and strains in the fabric of our nation for some time. Bano bavuddeyo ne bawabula abavubuka abali emabega w'okutegeka okwekalakaasa okw'enkya okuyita mukuteesa okumalawo okwemulugunya kwabwe. Naye ekkubo edduŋŋamu okulaba nga ebintu ebyo tubimalawo n'obutali bumativu kwe kubeera nti ffenna tukolaganira wamu ate ne twewaayo okulaba nti tuwuliriza abalala n'okubeera nti ng'eggwanga tufaayo okulaba nti ebyo ebiba bibaluma tubikozeeko. Bategeezeza nga nabo bwe babadde batandise ku kaweefube okulwanyisa obulyake mu ggwanga. Tubadde tukozeewo ebintu eby'enjawulo nga naddala ebbaluwa eziri mu butabo bw'eddiini nga tuluubirira okuluŋŋamya eggwanga lyaffe ku bintu eby'enjawulo ebizze bitukwatako nga obukulembeze obulungi era n'okumalawo ekirwadde kinamutta eky'obugwenyufu abasinga obungi tuyita corruption. Metropolitan Hieronymus Muzeeyi nga ye Ssaabasumba w'Ekkereziya ya Orthodox ategeezezza nga bwe balina essuubi olw'amakuba gakwatiddwa gavumenti okulwanyisa obulyake mu ggwanga. Especially His Excellency the President's recent commitments in the State of the Nation address, which reflected what is being done to promote social and economic transformation, stability and prosperity in Uganda. Ng'ayogerako eri eggwanga ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'alabula abategeka okwekalakaasa kuno nga bwe bagenda okukolebwako.